Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekya Uganda National Roads Authority kiweze okusazaamu kontrakiti z'amakampuni agakola enguudo n'okusingira ddala ago agabagwira senga balema okulaga obumanyirivu bwabwe n'emirimu gye bakoze ewaabwe. Kino kigendereddwamu kugogolola kakica yenna ali mu mirimu gy'okukola enguudo mu ggwanga omuli n'okufiirwa obutitimbe bw'ensimbi. Eggwanga likyalina emigozo bano mingi ddala mu kitongole ky'enguudo nga n'ensimbi z'omuwi w'omusolo nnyingi zitokomose ekifiirizza ensawo y'eggwanga. Okugeza olukyasembyeyo lwe luguudo lw'emikono katosi nyenga kisoga ng'obuwumbi obusukka mu 24 bwabulankanyizibwa. Ensonga nga zino ziwalirizza Nankulu w'ekitongole kino Allen Kagina okuvaayo n'okusalawo kuno ng'era atiisizza okukangavvula abakola enguudo bano mu ngeri ya Gadibe ngalye. This is when you just come and experiment with any sort of contractor that comes in with one excavator. So the story of any contractor getting a contract when he has no equipment or no personnel, that story belongs in the past. We will not entertain any more contractors who cannot prove that they can actually do their jobs. Kagina era wanaasuubizza okulongoosa enkola y'emirimu mu kitongole kyonna era ng'agamba ekizibu kyasinze okufuna mu bbanga ly'amaze mu kitongole kino gy'emigozo bano egiri mu bangi okusingira ddala abalina okuliyirirwa ensimbi. This is government money. Somebody is paying this out of their salary. I do not see why taxpayers' money should be paid to someone who doesn't deliver. And that includes us, by the way, in government as well. So I have given a few ultimatums, and some have already had their contracts terminated, and more will get their contracts terminated unless they deliver. But that also means we must clean in-house. Because a lot of challenges that contractors have experienced come from ourselves. Mukyala Kagina awezezza ebbanga lya nnaku 10 kasooka nga atwalibwa mu kitongole kino. Agamba ebintu bingi